Dano Batula, ladies and gentlemen, Mikwano, Tubatulumbia, the Miss Carvey, a glory and a cousin, and you must know you come in Mamba Yasetuka, Omuwati Kwebs TV, Church Romana, Mikwano Jangamana Buzako, Abasinzi Demonse, Zenjaulo, Okuenanti Mutulaba, Mikwano Jaffe, have a streaming live, Muga, today we've not streamed live. Mikwano Jaffe, have a Facebook, Mulemutia, Muleboloji, Nemoza Mikwano Janga, Bekawempe, Mugama Mutia, Ogambo Tarita, Awe Kawempe, Ogambo Tafarida, Nkubuzi zako wano kwa EBS TV. Nembuza ku Jackie wano kwa EBS TV. Nti Ogambo otya. Nembuza ku Grona. Ogambo ta Grona. Nkubonze ku magezi. Mwena mikwano jaffe. Abakola kwa EBS TV. Nti mugamba mutia. Mwebale chikwasaganya. This guy. DJ Bash. Nkubuzi zako nyo. Tuwatulumbe ne bana bawala. Glory and Angel. Magwa kamera. Atoli mu control room. Tuwatulumbe one Shafik. Nga ya chikwasaganyiza onaku olwalelo. Onaku lelo tunayo omulamu agugamba gutia. Omulamu gwalelo kugamba nti enaku zino bintu byakyukamu abaana bawala enaku zino beeyisiza ddala mu ngeri etategerekeka like osobola ogenda ewantu n'osanga nnyazaala n'osanga omwana agenze ewa nnyazaala oba ewa Sezalawo kubuko oba ewabo wa bbaawe naye ng'obuntu bwe yeesala tebutegerekeka asala buno bujangu ndabe asala buli bwe saagala kumanya ebbeere lyonna n'alipimpinga anti bwe buliko n'asooka alipimpinga lyonna ne livaayo liti n'ogamba bannaye Sezaala ali wali Nnyazaala ali wali ab'ebiko n'ab'emikwano bonna batunula nti oli ku ewabwe omwami. So what I wanted to ask today kiri nti amma bw'obeera Sezaala w'omuntu oba Sezaalawo n'akwegoma mu mbeera efaananga kongeyo nakugamba ye ekigambo bannange okolota obeera omuwala nga mu butuufu gwabyambala gwabikola atya naye nga Sezaalawo avuddeyo nakugamba ekigambo mwana muwala ki ky'osobola omuddamu ki omuddamu nti nedda oli taata oba nedda oli Sezaala omugambo otya oba nti ye alright naye nga mikwano gyange soko mpa akayimbawo ndabe akayimba kano njagala nkaweereze Agatha nkubuzizaako Agatha akaweereza ku mwami we Dennis Vincent Nsobya nti ogamba otya webale kikwasaganya webale muggala webale kuba nyanda baby nti ngasinzidde Dubai nti webale kikwasaganya awo mu bagezi nti Mr. Chi wanawa akubuzizaako ne Mr. Luswata mwe n'abasinzidde Dubai nti abaweereza akayimba kano most especially to Mr. Nsobya nti baby wankube nyanda baby yes akayimba ko Agatha Santa akabaweerezako nnyo nti baby wamukuba ennyanja gwe wekka gwaliko omubwatsi gwayagala baby boy Mr. Dennis Nsobya nti akwagala nnyo nti webale kikwasaganya magezi banange are you there mikwano are you there bambi Angel atumira Angel wali ku Salama Road Angel namuguzi namujuzi Angel akutumiddeko nti webale kikwasaganya magezi banange Sezaalawo bw'obeera gwe banange nakugamba ebintu ebifaananako ng'ebyo eby'omukwano omuddamu ki bw'obeereyo ng'oli mukyala Sezaalawo alina ku ssente akusuubiza eggulu n'ensi oli awo wooteredde ewuwe oli awo ne mutabani we ne maama we bonna bali awo Sezaalawo nakusonsekayo ku bugambo omuddamu ki tell me sindika 0753601434 tulabe engeri bwe tukikwasaganyamu basezaala baatabuka ennaku zino ate n'abawala abamu be babasikiriza by the way Henry Kimbugwe ogamba otya mukwano ogamba otya nti agamba nti Gloria Mpaya akayimba kaabo ogamba Junior Emmanuel Chausia nkubuuzizaako Kingi Sala ogamba otya Isabira Bikuta ogamba otya mukwano Alicia B Spice nkubuuzizaako nnyo Chut Boy Chechiriwo Twin Shivan nawe nkubonzeeko magezi nti webale kikwasaganya okitegeera Moses Mulondo agamba atya Marini Mugera baby nti oli bulungi hello ogamba otya ssebo oba nnyabo oli nnyabo oli bulungi Mama Sezaalawo akusonsekayo obugambo omugamba ki omuddamu nti taata tugende oba Sezaala tugende wanje amanya gange bampita wabule faawu
Bwanji nyabo. Amanya go bakwitani. Hello. Amanze njagala okubire ombuulire Sezalawo bwabeera gwe omugambo otya bugambo ki bw'osobola omuddamu abo ovuma muvumo omuwalabula oba ogamba bbaawo ebyo byonna osobola obbikola. Hello. Kale mukwano. Ennyabo. Ogenda ne Sezala. Kale nnyabo. Ono omukyala agambye mbu yagenda ne Sezala kubanga munnange embeera inakusina muwakiri anaaba eddagala oba nagende wabizayo. By the way, tubeera ne counseling wano Pastor Augustine okuva ku Lwokubiri ku Lwokuna ne ku Lwomukaaga. Jangu ogoberere amateeka ga gavumenti agaliwo. Ofuna wali sanitizer buli lwojja wano tosobola yingirayo mu kasenge nga tolina sanitizer, then oba olina okujja ne mask. If you don't have a mask, mukwano totawana kola chi, totawana kujja ku Lwokubiri ku Lwokuna ne ku Lwomukaaga we bakikwasaganyiza wano Pastor Iga mu counseling. Jangu ba counseling every day, every Tuesday, every Thursday and every Saturday. Come with a mask. Hello. Kale dia, nawe jebaleko. Fawu, lulita wayogedde fawu. Okay, ogenda ne Sezala. Naye abakazi nga mutabuse. Sezala bali mu biki? Lwaki ogenda ne Sezala? Okay. Kale. Aya abakazi tebakitegedde. What I asked, nabuuziza nti bw'obeera ne Sezalawo naku kati abamugambye agenda ne Nyazala. Bw'osanga Sezalawo ng'oli waabwe oli waka oba wagenda kukyala n'atandika okwegomba kale mwagala mbikubewo n'akugamba obugambo bw'omukwano okkiriza omuddamu bigambo kyawo ogaana okola otya. Abaana abasinga bangambye mbu bagenda ne ba Sezala wakiri ne banaaba eddagala. Hello. Waje mukwano. Wamasha fixo kompe awakayimba Morini nkubuzizaako mukwano serebu wange ogamba otya bwe bale kikwasaganya mukwano azinsonga z'okuyimba tyoli omuweka antabirira omwoyo sabula tiyenyenyeza bina yeyo Spider Rocks yona joli mukwano nkubuzizaako. Thanks for that kasongo linge yalukubira Gloria Timamba bakuzala ne figure ye to those who all never batolina figure just believe in what you have. Wekiririzemu ekyo kye nabagamba tolina kikumala bw'oba tolina bina nenkananga lya Gloria lyolina likola ki lyoba wenyumiririzamu likumala tolokeera mukwano. Aha! Mukwana gamati manager Norris Mafuta Timorin Mugerwa mikwano mwe namba buzizaako nyo tikanvimbe. Aha! Moise Ibra ogamotya. Oh yo serebu wange ntayagalanya Gloria webale nyo balire ddala dia Moise Magi Matuga nkubuzizaako nyo kadidi ogamotya wenkungurutare webale kikwasaganya mu magezi. Hey! Aha, musigire nkubuzizaako namawoje nawe mchala w'omutonzi w'ekyalani ziti mwami namwena mikwona banjagala abantu be namawoje mbabonzeeko magezi. Hello. Oh kyekiriwo butuja butuja nga sirina butuja. Hello. Hello. Omwana ayagala luyimba lwa butuja butuja. Hello. Hello. Oli bulungi? Waje? Tonkanga kanga.
kale sebo naye baleko nze nkuwulira ogenda nojja ng'onkangakanga ngolowooza ononsobola tujja byogera wankidia oli bulungi wangi sebo kale naye gyebaleko gwe sijja kubuuza bya nnyazaalawo sijja kubuuza bya Sezalawo naye ng'oli bulungi kikinga toddamu amaanyi wekkiririzeemu gwe ayogera oli bulungi omukyala mulungi abaana balungi kalantini nnungi akabi kyekiriwo nze ndi stedo gwe ogamba otya salute you guys team nailo talent mwanamba bonzeko magezi mugambe mwagala nnyo spice kwata wano kwata wano aha kyakabi nnyo kale dia Patrick nkubuuzizaako webali kikwasaganya mu magezi hello omuyeka nkukutte wangi maama kale nnyabo kadidi atoze nga nakakutumira ennyabo Sezala aleme kwegomba kifiga kyo ngaawe nkimanyi ng'omuwaabira wa malema nti ku poliisi nti ng'oli mukambwe kale by the way abakyala bwoba ogenze mu Sezalawo why do you kwambala mini zambalire bawo mu kisenge naye obanga oli ku buko oli ku bunyazala ku Sezala kye kikwambaza mini ezinasikiriza Sezala okugamba ebigambo ebitali birungi ebigambo eby'ensonyi kuba essaawa eyo biba bya nsonyi bw'obeera ne Sezalawo biba bya nsonyi lwaki oba teweesiba akatirisi kaleesu bw'oba otuuse wabbaawo n'okajjamu n'okola bebi nkomyewo kitegeera naye obeera ne Sezalawo n'obanga omukyala eyabuulirirwa eyatendekebwa ogw'empisa naye maama abaana bawala bo tebatya akasabula ne kakomero n'empale n'ejula n'olabika ng'ali ku buko wangi taata can you imagine taata wanaako kwe kati ekyo ekifaananyi ky'omuwadde bw'anaakugamba ebigambo eby'ensonyirozo n'omunenya nze mba sibanenya olumu kuba abawala mmwe mubireeta n'oleeta oddira ekisambi kyamyuka omwana yakolamu wano n'asooka abukuba Sezala ali wali n'asooka ayitawo ng'agenda mu kinaabiro mbalamusizza aya wamashafiki tugendeko mulango bw'abakama bange then tubeere nga tukomawo batuwe akayimba nekaboleza ku mikono gyange mwena abali mu love nga mbutuufu omunoonya tomulaba mwabi mulagirire gyali abeere nga akusangayo akayimba ka Carol Nantongo nkabawerezaako nnyo nagambye nti hello thanks for the show I can't go with my father-in-law please drop me soup by Shami K I'm Dorin from where I'm Kwano Dorini nkubuuzizaako webale kwagala Gloria Prose nkubuuzizaako hey dear thanks for the show pray for me Mukati by Vivian Tendo obwana obuulira obuyimba ono nagamba atya oyogera mpola mukwana I can't wait hello kale dear nawe webale kikwasaganyawo mu magezi Sezalawo abukugamba obugambo ng'obwo obwekisi okola oti mama njugu mulungi
Wow, njuku mundabire. Oh. Mama njugu Sezalawo wakugamba obugambo ng'obwo naye nga gwe wennyini gwe wakimuleetera okuba bumini buli omukubira bukokonyo. That is all. Naye nkubuuzizza Sezalawo wakugamba ebigambo ng'ebyo ebyekisegwa omuddamu ki? Teki omugamba nze ndi ku jjajji w'abaana. All right, Mama Jo. Kayimba ki? David Lutalo nsaba yakalala obujjabula bw'olweggulo. Mama Kikunyu. Mama Ayubu musaba yakalala ko tekaliwo mukwano. It is. Ankugame nsaba yaka omuyimbi omulala. Saba. Kale gwe oba walokingiddeyo oba walokingiddeyo mukwano. Hello. Kale tujja kulaba mukwano Kamorina tulabe tukikwasaganyawo. Hey mukwano ntuuse otuuse mukwano webale kutuuka. Hello. Kale dia nawe webale kujiberako. Mama Douglas. Mamani. Ogamba otya dia? Ogamba otya? Oyogera mpola olunava wombo chichi. Hello. Hello. Wamampa kayimba wonze sokene malako stress nako webizibu mchale yako wa stress yako wenako Gloria Miss Carvi wa ABS TV sabula akantu wako kabawereza ko mwena mikwana abajira ba Saida Muhammad Nkubonze ko Swaga yupo Macman na Ranga Fiona Roshina Leslie on Lukoma Kasim DJ Pro Queen Jojo Video Sasha Sharifa Victor Rose wafe Oladele Victor Winnie Mutesi mwana mikwano abajiriko abali ku Facebook mikwano abagamba nti Gloria banange tukwagala nnyo mikwano kyaka binyonyonyonyo mwebalo kikwasaganya Monday to Thursday tuba tukifaba kula tukugamba nti kulokuna tuba tukubawali kikadde kyerere nga bwe tukisandabula kwolo tetuba na mulama tuba batabu nnyo naye Monday mpaka lwakusatu tuba muno mulama gwa face so bambi abagwetegekera kyaka binyo Moise Ibro mukwano big up to you guys. Thank you so much for everything you're doing for me. Nze nkwagala nnyo chakabi mwena abajibaddeko baba Miss Carvi Gloria tubadde ne mwana muwala Gloria mabega kamera tubadde ne Angel tubadde ne Sandra tubadde ne Mr. Mayanja tubadde ne Shafik wali mu control room nga kikwasaganya magezi. Let's meet tomorrow at 4 chakabi nyonyonyonyo. Bye bye.